badde ba mukwano baddenga talina na kyawo era nga bwe tubeera ku TV oyo gasomesera kye mwogerako mugezi omukwano mwatandika dde okubeera ne Tamale Mirundi watandika dde okubeera Mirundi namumanya mu ya 2000 y'emyaka 24 kati mu Africa omuntu okuwangaza omukwano for 7 years tibasangika so omanyidde emyaka egisoba 20 essebo okufa kwa Tamale Mirundi kulaga kyeri eggwanga afuddako kolumanga agamba gavumenti temuyamba temuwadde buli kintu kyonna ekisooka okufa kwa Mirundi buli omu ajja kufa ali ku nsuku naawe ojja kufa nabano bonna abali wano nawalira kibagambye emyaka 10 from today teri muntu ali ku nsi ajja kubeerako ekyo lwe muli kimanya mulirekerawo kulwanira amataka n'ebibanja kubanga ekibanja kyolina kati oba fuloti waliwo eyakiyina n'ebyo bajja bigula but kyenzijukira ku Mirundi teri muntu yali asupportinze President Museveni ne NRM nga Tamale Mirundi kino kyogera nga ntya Katonda Tamale Mirundi n'afuna omulimu mu State House nga press secretary n'akolayo emyaka 13 n'enguba gye yagobwayo yali mbi nnyo era ekisse Mirundi si bulwadde bwonna afudde ebirowoozo actually State House yesse Mirundi ebirowoozo bantu bangi bagobwa ku mirimu bantu bangi bawummuzibwa n'empumuza gy'okoze eki kubanga Mirundi abadde akiŋŋamba day in ng'ebimu ku bimuluma omulimu gwe yakola emyaka 13 baali bamuwa busente bwa buswazi eyamuddira mu bigere ne bamutikka ebikutiya bya ssente ekyokubiri ne bamulonda okubeera senior presidential advisor nga talina woofiisi yebadde ku Dewington wali muntegeere nga ba presidential advisor bonna abala balina amawoofiisi so kibadde kimuluma nnyo nno era nga Mirundi sobola kunywa n'eddakiika ziwera 5 n'atagamba nti ne bankozesa ne bansuula ng'embwa sekisse Mirundi birowoozo ebyo depression mu luzungu depression ne bwogenda ku internet ekozinga endwadde nnyingi mu bulamu bw'abantu obadde otera ojja okwogera ne Tamale Mirundi era nga gw'omu ababadde bamuwa kasente bambyaka mubeezaawo ekyo kimenye musaaka mubeezaawo bw'abadde ali staff awo nga nkubira ogamba okumubeezaawo banga agamba nti buli nnaku nze mbadde nkola ki akamuyambako naye abadde agenda awa ebiraamo eby'enjawulo gwalina ekiraamo kye yakugambako mu nziika nze nja kubyogera mu kuziika eyaŋŋamba twakkirizanya bwe musookanga ajja kubyogera bwansookanga kati tola tuli wano nange alibyange nyinzo jijjawo enkya tuziika ku Sunday siwe kiri so let's wait on Sunday tulabe ebintu binabeera bubaka ki bwowa bannayuganda obusembayo obubaka obufembayo buli very simple njala nnyo obubaka buno mbuwe bantu ba gavumenti nti Mirundi oyo olumu twali ku Dewington Road awo nga talina mafuta mu motoka naŋŋamba omanyi tugende motoka yange olabe n'agamba driver n'agistartinga nga kalimi kalimu empty emotoka ya Mirundi ko kadde throughout nga talina mafuta naŋŋamba tola sina mafuta naye tulindeko wano eddakiika 5 convoy ne ziyitawo nga 3 kyabo balaba bensi bandifendinga ku leediyo bo balina amakonvoyi balina amafuta nenze sigakola sigayina so gavumenti eno akaseera katuuse ejjukire nnyo abantu abagibeererawo kubanga mpuliddeko abantu nga bagamba nti yesterday president yasindisa abasawo bamukebere balabe atwalibwe mu ddwaliro y'ebweru that's what I've heard simanyi bakituufu lwaki bamulinze kuggwawo Mirundi amaze omwezi mulamba muki mu ddwaliro President Museveni ayita ku Entebbe Road Next Express olumu yali badde ayita nawe n'abuuza ku musajja we lwaki bamulinze amaze kukola ki kusaanawo so tulage abantu ebikolwa ebyekisa nga bakyali balamu omuntu mugulire ku kifo kyeko kakirye bw'abanywa kabiya kamugulire akakole ki akanywe tomulinza muleesa bimuli don't be shocked nga gavumenti egambye nti egenda fuutinga biiru y'okuziika tikikwewuunyisa yinza okigamba era babitutedda babyetisse dde okuvunanyizibwa bonna kati Mirundi abiraba Mirundi bino bibumulaga kaakati yali abyagala luli ne munaleeta fuso z'ebimuli 10 ebimuli yali ayagala biraba nga akyali mulamu ontegeera ndowooza ate ndoza n'ab'ekika tukwatagane tubigobe ebyo ebintu bye baleese bwe tuba situlina ssente tumuteeke ku loole paka wa kaliisizo lwaki bamulaga okwagala kaakati ng'abadde abonaabona ansami lwaki omulambo gwagalwa nnyo okusinga abalamu lwaki kali kyekyuke lwaki baagala omulambo gwa Mirundi okusinga Mirundi mujjukira rights ze Kayunga
ndayira nga ntya Katonda ebiseera ebyo nobody would even stand up okudefendinga government eno ne President Museveni. It was always Tamale Mirundi. Otegeera Mirundi office ebadde ku Winton Road mu ka restaurant endala eri ku Lubaga ku Joyster. Otegeera ndo lwaki bamulaga okwagala kaakati ng'afudde mu kubonaabo. Kubanga bange waliwo bwedda alimu kubawaananga be bafudde ennyo kaakati waayi. Mu Uganda tukimanya abanene ba gavumenti nga ne bwafuna ssenyiga ennyonyi bagiteekamu amafuta n'agenda okujjanjabibwa. So that's rubbish. Nze kunze sikiwagira. Mukulu Gashumba mumbamu era bali mu gavumenti. Mu gavumenti eriwa? N'eriku. Nkola ngani mu gavumenti? Naye ekyakolebwa Tamale Mirundi olowooza nti nno kyali kisaanidde okukama Tamale Mirundi ekimukoleddwako abalala kibawo ekyokuyiga. Kyova olaba abasinga abaliyo bali mu kubba bubbi. Beetegekere nti ni keesi bw'aba alwadde akasente weekali akamutwala Germany oba Spain. Tamale Mirundi teyabba mu gavumenti. Singa mwegenza abantu bonna ababbye mu gavumenti bali ne comfort zone. So Tamale Mirundi ayigiriza abali mu gavumenti nti bw'oba gy'olibbira ddala ti bwe bali kugoba obeere ne sente zikola ki? Ezikubeezaawo. Yes. Sibo tweyanze nyo tweyanze. Lira, okay, Mukulu Gashumba. Kino kya luzungu. Do you appreciate this government appreciates you when you're dead? Is it logical? But I think I said it in Uganda. Nobody has ever defended President Yoweri Museveni and the NRM government like Tamale Mirundi. Do they think of tomorrow? No, let me tell you. The NRM, I know, will never take care of you. They are users. NRM is a party for users. Mirundi has suffered day in, day out from January to December. Can you imagine a senior presidential advisor all the time calling friends if they can avail him with fuel? And we know ministers, we know top government officials who have convoys. Where do they get that fuel from? From the government of Uganda. Trust me, I don't even believe I've just said that the government is taking over all expenses to do with his burial. Why are they doing it now? When Mirundi needed them more, they were nowhere to be seen. Don't appreciate people when they are gone. Appreciate them when they are still alive. You get it? I get your point. Simple. What would be the way forward? Therefore, it is simple. Don't expect this government will ever do something good for its former staff. Unless you are too in, unless you are in the inner circle. Unfortunately, Mirundi was not in the inner circle. Because I understand he was in the Kisubi hospital. And I hear yesterday the president had suggested that he should be airlifted to Nairobi. But he spent the entire month in Kisubi. They knew that he was there. Why do they wait for the last day or the last hour? So it's bad, it's very disturbing. Does he listen to his advisors or is don't advise the advisors? Mr. Museveni. Let me tell you, 97% of Museveni's advisors also watch him on TV. They just see him in the convoy. It's so it's Museveni advising them. Not them advising. No way. I bet my hand they are presidential advisors that have never met President Museveni. Even ministers, by the way, know it from today. Ministers can only access President Museveni at the cabinet. There are ministers who can even take 3 hours without shaking Museveni's hand. You ask a friend who is a cabinet minister. There's a door Museveni uses when he's entering the cabinet. After chairing it, he goes back. You get it? You've seen it in different events where President Museveni is to attend as the chief guest. You see ministers squeezing themselves to shake the hands of the president. Can you fight to shake a hand of someone you see every day? It's impossible. So Mirundi, rest in peace. You've done what you are supposed to do. And for you guys in the media houses, you have a big challenge. A big challenge. Do we see another Mirundi in you? Mbuzamu. Aya mbonona agenda. Ama tetugenda. Ekizibu ko kiri Mukulu Gashumba nti gwe mwennyini mwennyini bwe tujjayo emitwe gyaffe nga mugamba lengero yayogera biki. Fe bani? Mwaba mukumwe. Bani? Nadda Mukulu Gashumba. How? Because sometimes you don't support us, you people. Why would I support you? Then why should you get the courage? Am I your father? And now you see, if parents can't help us. Let me tell you, are you my son? Why should you help all your children? Let me tell you, it's very simple. You're a man, you must hustle. Build a brand that no matter where you are, big organizations will look for you. You guys that have social media, whatever, TikTok,
Instagram and Twitter, how many brands advertise with you? The type of content you upload. You get it? You must have strategic marketeers, sales people who can market your how they call it, your blogs. You get my point? We have many companies in Uganda. How many advertise with you? How many? I'm going to follow you to help us. Because the content you upload does not line with those corporate organizations. You get it? And let me tell you, my brother, nobody, don't ever think that anyone cares for you. You remember this guy who left Uganda and is in Canada? Kaye? Ibra K. Yes. I had a serious quarrel with him in my office. How can you have a blog called Wolokoso? There is no serious person that will give you an interview. Nemugamba, you change it, natandika. Yes. Oyo mwana we yavira wanunga atanso ku interviewing all the big guns in the country. Pashitekera ndoza. Ati na mamulinyise game yammwe. Kati lawe tukole ya interview. No conducting an interview embuzi eri mukwiri nyina jinne waye mabe. Mutigera nena birabe. I'm serious on this. Fetubera tubiraba. Ati mwekababuli, I know influencers who earn billions of money. Mukimanye ekyo. Build a brand so that MTN, Airtel, and isinendala, Barclays, Absa basobola okulanga naawe. Neti bajja kulanga naawe nga ka studio ko kayiye. You get it? Bw'obona okola interview making sure nti eri up to speed. Ng'okoseza kamera entuufu. Ompulira? Negwe osanga muntu ng'omutuuza mu kayembe tukoleko exclusive. Olwokuba mwagala muzita YouTube. Nze mu Uganda nyinamu abantu bemmanyi nga okutuula obutuuzi mu kifo. Just an influencer ng'okutuula obutuuzi mu kifo for 1 hour babusasula million 5. 5 million just to sit in a restaurant nali emmere n'agira bw'ati. Restaurant ye beemanyi nti abantu bagenda kukola ki? Bagenda kujja. Mulinyise game yammwe mutu ne bannamwe ba bloggers Nigerian, Kenya, Ghana olabe bakola ebiki? Oh yeah. Ne dress code. Zo omuntu ayingira mu office ya nenga kino kiki? You know, never, you should always wear like a prospect, not as a suspect. Mutegera ndowooza. Mwe ba blog ennyambala gye mwambala naye matalinga. Tosobola genda ku interviewinga muntu amalayo nga bw'oyingira mu office. Ala muzika aba longo person in the house. I'm serious kwene nsonga. Ekirala bw'oba ogenda ku interviewinga omuntu mukoleko background ki? Check. Ni munajage mu gashumba yani nonsense kati wanonye eki. Wali baddo bikola ki? Bimanyi. Notandika ofuna abalanga bakuwa ataana bakuwa akakadde paka mu million ng'ameka ng'abiri. Ekidiyo kimanyi ng'okola media house fine kabawo ekifemba ekyo. Bwe twakulya waliwo UBC. UBC nzijukire ddaffe waffe nge ejjanako ne baga bagenze kuwumulamu mu abaana abatuti mu kimanyi ekyo aba UBC bawumulanga nako ne bateekako katenizi UBC negenda ne wajja WBS ne wajja NTV NBS sibe kiri kati ne wajja radio sanyu wano yasooka ne wajja CBS Capital ne Simba. I bet my hand 5 years from today tezigenda kubeerawo. Social media taking over. TikTok. Kubanga nze ntambula ku country. Every trading center you go to, abana baboda gashumba nabadde emitome watayiwa I was shocked. Tukulaba ne mbabuza mu ndabirawa. Kikusibuza ffe. Kikusimu kintu ku TikTok. Kitegeeza nti viewership yavudde ku TV. You get it? Thank you. Making sure that content gwe muteekayo ya ki? Oyo. Thank you. Kitegera ndowooza. Kale, I have to go. Thank you so much. Omugenzi kati yaliko mukulembeze w'abannamawulire ekibiina ekirala mu biseera by'ekimu wajjakishino era amawulire bw'otunuulira mulembe guno gwe tulimu n'ebiseera biri omugenzi yabiri ate wakyali mawulire kalina mmwe mwenna abali wano muli bamasikaleeta babulira mazima nze gashumba sikuba ekyoyagala kuwulira nkuba kyoyagala kuwulira naye nga ge mazima. You get it? Ate mubadde mulina omukisa nti n'ekintu ekiri e Venezuela ku ssaawa zino okitegeera n'ekiri ekweni okikola ki okitegeera mu upgrading egame yammwe. Mulabye Kenya waliwo no comedian naye ayina blog ye otegeera ndowooza nti omulembe gw'abamirundi tigwali facilitated nga mmwe mumanyi lugendo
Lugendo yaŋŋamba nga yakava Makerere nga bamutumayo Kakiri okukolayo story n'alinnya taxi n'agenda e Kakiri ngoba waliyo workshop nadda n'alinnya taxi paka ku monitor n'awandiika ki story kati ebyamwe biri instant. You get it? So mwe mulina all the opportunity okubeera better. Unfortunately mukola ki temukikozesa muli ku bintu bya speed okimanyi nti osobola okukola one exclusive nekulonyisa paka lwoligenda mu ggulu naye temubiwulira. Ani yagamba nti babiwulira? Yagamba otegeera ndowooza. So there's a big problem. naye mukama wange Frank oyogera ebigambo nga toweetya era ng'okuba ku nnyanja abantu bano wammanga abaali basinga okumanyikibwa okuli Isma Olatus Mugenzi Namale Mirungi Katolu Bwama bonna baalina kalakita ng'eyo obulamu bwo buli butya mukola ki okuba abantu bano gavumenti n'ogiruma n'ogifukira Frank gati. Let me tell you, Katonda kalenda yange lwe yasalawo kibenja ogenda nja kukola ki ekyokubiri nze ndiivinga nga agenda okufa today ate ndiivinga nga iriwo emyaka emirala aga asatu banze njagala 2 ompulira kati kankubuuze kato bamukuba masasi. When you talk you die, when you don't talk you die. Okitegeera ndowooza Isima yekka gwe bakuba amaki mirundi afudde masasi mirundi afudde biki birowoozo biva mu State House Entebbe. State House yemuse yes birowoozo mirundi singa yafiibwako tiyalifudde nze kambabuulire tulabyeko ne bajournalist ate nze nkola mu State House nanikozeeyo no mwabuyawule oyinza okubanja gwotaawola mirundi abadde ayomba kubanga yabakola ki yabakolera nze sibakolerangako okitegeera otegeera ndowooza nze sibakolerangako so yabadde ayina ebbanja nabo era afudde tebamusasudde kyekyo. Guys, I have to go. Wait, what's your name? Huh?